mu ssente ze wamuwa yatoolamu ssente bwe ziti n'azifugika okulaba ng'emikisa gyo gikendeera era okulaba ng'otambulira mu bulumi. Akakasa nti nze namutidde omwana we era nze musiraanyiza. Naye mukazi we ateekeddwa okuba ng'ekituufu akimanyi okusinziira bwe yannyonnyodde mukazi wange. Naye nanyiikira okusaba naye ng'enkyukakyuka teriiwo. Nenyiikira okusaba ebizibu ne byeyongera. Bino byonna bye nabikoze lwa busungu era nabikoze olw'okwetaasa oba okwenunula. Munnange omulabi waffe njagala okwanirizaako nate mu programu yaffe eno ebifa mu maka. Kkiriza nate mu kaseera kano kennyini ntuuse okusima kwange ggwe eyokumira ku mukutu gwaffe guno era n'otakyusa kalimiko. Era nkulamusaako nnyo nnyini ddala mwana wattu mu buufu wakati okwebazaako emirimu gyonna gy'ogezaako okuba ng'otetenkanya, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti wano e Uganda ate si Uganda yokka wabula buli w'obeera buli w'osangibwa olina okuba nga otetenkanya okusobola okuba nga ate ofuna ekigulira magala eddiba. Awo nno tuba twewaza okusabiriza okwewola n'okukoona ng'emimiro nga tukolimira abo abazirina kasita oba nga otaddemu akadde akakumala okubeera ng'okola ezizo. Mwebale abasobodde okuba nga mukola. Ekibeerabeera ekya COVID tekyatuleka bulungi era nga abamu ku ffe oba abamu ku bannange abatulaba mu kaseera kano ekyabaleka ng'emirimu tayo. Kitegeeza ki nti embeera eyo eba ekuzizzaako emabega, naye ate tugamba nti tulina kuba nga tulwana makazi oba masajja okulaba nga tutambula tugenda mu maaso. Tubasaasidde abatagirina emirimu naye tugamba nti muveemu kulera engalo nanti lubaala embeera nga n'embiroko ogize ki kwotadde. Gezaako okulaba nti ate onoonya wano na wali ebyagaana ebyasigalira emabega oleme kubyekwasanga luyimba nga kyekwaso anti munnange nze bangoba ku mulimu nanti we nali nkolera KCCA yanzijawo. Nedda, ebyo bisigale mu lugero otambule n'obulamu nga bwe bulina okuba nga butambula. Programu eno tugita ebifa mu maka olw'ensonga nti ebitutuukako mu maka gaffe bye bingi. Ebimu nga tutya okubitottola so nga ate n'ebimu tubitottolera ddala bulungi nnyo. Awo nno tugamba nti ebifa mu maka byo munnange bibeerayo nga bingi. Abamu ne beekuniza, abamu ne batutuukirira, abamu ne batukubira ku masimu ne baga nti embeera wano wentuuse ennemeredde. Embeera bwekulemera nojja n'oyogerako naffe tunoonya engeri gye tugigonzagonzaamu n'okutemaatema butya bwe tuyinza okuba nga tukuuma omutima gwo n'otafuna pressure n'otafuna birwadde ebyo ebyokwekanga omutima ne tusolvinga ensonga eyo ne tulaba nga tukuteeka mu kifo ekituufu n'osobola okuba nga olwanagana n'obulamu oba n'olwanagana n'embeera eba esobodde okuba nga eddakaawo. Kati no tukugambira nti mukadde wange mukwano gwaffe gwe alaba TV yaffe eno mu programu eno ebifa mu maka tosaanye kuba nga ate otuulira ebizibu ebikutawaanya. Osobola okwogerako naffe, osobola okutunoonyaako n'ogamba nti munnange kino kinnemeredde. Mu wiiki eno nga mmaze okwanjulira programu yaffe eno, wiiki eyo ewedde nafunamu okusoomoozebwa. Bambi omwami omu bwe yankubira ku kasimu ngamba nti nandibadde nkusisinkana naye oba oli awo wendi nyinza okuba nga sisobodde kukutuukako nkoze ntya. Mbubuuza buzibu ki ng'era bulijjo. Nangamba nti ndaba nnyo era mpuliriza nnyo programu ebifa mu maka. Naye ndaba nga ebiseera ebisinga abantu basharinga ensonga zammwe nammwe era ne tusobola okuba nga abamu tuyigirako ebintu bingi era namubuuza obuzibu buli ludda wa. Nangamba nti nina obuzibu bwe nnayitamuuko obutandeka kyekimu obwatulugunya embeera yange mu butuufu oba oli awo mu butamanya kubanga ebyo bya bulijjo abantu basiŋŋaana embeera bakalubiridde naye ng'oluusi oli akikoze lwa butamanya oba lwa butategeera nsonga eriwo. Naye bajjajja baffe baageresa ne bagamba nti obutamanya ate era wattu tebukugjaako musango. Kale nno bwe yampitiramu mu nsonga ezo zaali mpanvu nganze ng'omuntu nga nnyinza okuba nga tekijja kumpa makulu kubeera nga nzeesigalizza. Yasobola okuba nga alikodinga ka audio bulungi era nenkafuna bulungi nnyo. Mbadde njagala tukasharingeko era tusobole okuba nga tukawuliriza bulungi mwana wattu tuwulire ensonga ezo kubanga zaatuuka kwoli mu butamanya ate ziyinza okuba nga naawe zikonkona oluggi obanga ziri ku mulyango gwawo obanga ziri mu nnyumba yo mwennyini mu makaago naye nga tomanyi butya bwe ziyinza kubanga zitambula. Oyinza okuba nga obadde ogenda kukifuna naye bw'owulira ku mbozi ya mukwano gwaffe ono onoonya butya engeri bw'oyinza okuba nga ate ovoonoka embeera eno. Nzikiriza nkutwale butereevu
mu ddoboozi lya munnaffe era naawe weewulirireko embeera yonna ebe ng'etambula bulungi. Nyabo omutesitesi gyebaleko nkulamusizza nnyo. Ndi musajja wa myaka 40 era mbadde mukozi obeera nga ndi mukozi naye nagenda nenfunamukko obuzibuzibu. Bwenfuna obuzibuzibu mukwano gwange nabaako wandagirira okusobola okumpola ssente. Bwampola ssente yampola $6,000,000 ne mukumpola munne oli mukwano gwe akola nga manerenda naye bwampola ssente $6,000,000 ne baŋŋamba nti bo bawandiika ntunze era mu kuwandiika ntunze abateekako obukwakulizo okunnyonnyola mbu bwe tuwandiika ntunze olw'ensonga kijja kuwaliriza mangu okusasula ssente zaffe ne bwe tugamba mpoze siina wenja kukola ki kubanja kuba owebbanja tebamusiba era tebamunenya kusasula mpola. Nange nenzikiriza. Mukama yannyamba nakola ssente ze mu bbanga ttono lye twali tulagaanye ne mmuwa n'amagoba ge yali anteereddemu. Ne bwe waayita akaseera katono mukwano gwange atulaba njagala tugende mpola mu mboozi ya munnaffe nga bw'ogiwulira naye nga waliwo obuntu obumu bwe tuyinza okuba nga tutunuulira. Bw'oba obadde owulidde bulungi nnyo emboozi ya mukwano gwaffe eno ng'etandika nti puroguramu eno ebifa mu maka byebyo ebizibu ebimu ebitusiŋŋaana. Musajja wattu ono bw'oba owulidde ng'atandika agambye nti yafunamu obuzibu nga mu bulamu obwa bulijjo. Bw'afunamu obuzibu yanoonya waddukira asobole okuba ng'afuna akasente akaali kayinza okuba nga kamuyambako mu mbeera eyo mwe yali. Kye yakola mu butamanya yagenda n'afuna oba mukwano gwe n'amufunira manerenda n'amuwola $6,000,000. Bw'oba owulidde bulungi nnyo era ng'okootinze akagamba nti baamugamba nti bwe baba bakola endagaano nga bo abamu abatakikola banaatusonyiwa kuba manerenders bakozesa enkola egamba nti tetugenda kuwandiika ndagaano ng'egamba nti nkuwoze. Ogenda kuwandiika endagaano eraga nti ntunze oba nkuguzizza eri oyo gwaba yeewolako akasente ako. Kakati mikwano gyange tukola ensobi nga tetumanyi. Ebiseera bye twafunako era emabega emboozi ya munnaffe yatugambako nti baamukozesa endagaano ne bamugamba sayininga ku lupapula nga teyamanya teyasoma mu kiwandiiko kiri bye yali alina okusayininga. Ako tukeetegereze nnyo ne bw'oba tomanyi kusoma nga bagenda okusayiningisa ekipapula kyonna. Gendayo n'omuntu oyinza okuba nga oli maama oyinza okuba nga oli taata okuweerera kuno si kwejalabya. Omwana ono gw'oweeredde ne bw'aba mu kibiina kya 6 oba kya 7 asobola okusoma sentensi eno oba ya muzungu oba ya mu Luganda n'apiikingamu nga tonnaba kusayininga sooka osome. Kakati ono baamukozesa ekintu kye baamugamba nti sikuwoze towoze oba teweewoze wabula okoze eki otunze. Ensobi gye yakola nga bwe tunaawulira mu mboozi yaffe bwe tutambula bambi n'akola ki ayinza okuba nga ye yasobola okufuna obusobozi n'asasula mu budde naye ate waliwo gwe atajja kumanya oba kufuna busobozi kusasula mu budde still ensobi n'ekukwata ne bakitwala nti wakola ki watunda. So tuketegereze nnyo akantu ako bwe tuba nga twewola bwe tuba nga tugenze mu bantu abalinga abo tusobole okuba nga twetegereza embeera eyo oba ensonga eyo. Bw'oba okawulidde bulungi tunuulira nnyo akugamba nti ntunze onoosobola okusasulira ebbanja eryo mu budde era property yo oba ekyo omusingo gwo gw'otaddeyo guleme kutwalibwa. Bw'olaba nga tojja kusobola mwana wattu mugambe nti lwaki onkozesa endagaano egamba nti ntunze
ate ng'ompola birimu obukumpanya mu ngeri emu oba endala. Katugere maaso n'emboozi ya mukwano gwaffe era nga nkyakwebazaako gwe munnange asobodde okuba nga okyatambula naffe. Watereera nemugamba bwe naaba neetaaze ssente nja kujja ompe oba ompole kuba mu kuzimuwa saafuna buzibu naye era mu kuzinoonya saafuna buzibu naye era nazimuwa. Naye okuva ku olwo lwe yajja gyendi natandika okufuna obuzibuzibu, mota neekuba kuba nze ndi mukubi wa bimera, ndi mukubi wa buwunga. Kasooli gwe nkuba nenzigyamu obuwunga nensaplayinga ma wholesalers nensobola okufunako akasente. Naye okuva ku olwo natandika osisinkana ebizibu. Mota bwekuba neŋŋamba kino kya bulijjo nengula mota endala nengiteekamu. Wayita akaseera amannyo negaggwako neŋŋamba bino bya bulijjo nenteekamu bipya. Bwe nteekamu ebipya lumu mashini nezikira omulundi gumu nga nfuna obuzibuzibu bwe butyo nga bulinga obwa bulijjo naye tebyalinga bya bulijjo. Bwe ntegeerera nti tebyali bya bulijjo kwe kubanga buli lwe nafunanga ssente nga nfuna ekizibu. Bwe nafunanga ssente ne mba nfunye obukadde 3 kwolwo lwe nfuna ekizibu. Nyinza ozifuna ne ŋŋamba kangende nsuubule kasooli, ngenda omusuubula motoka lwe bagikwata lwe bakola biki nga biringa embeera eya bulijjo. Era bw'obanga toli mwegendereza olowooza n'okulowooza nti bya bulijjo naye nga tebiba bya bulijjo. Kati lumu entegeerera nti si bya bulijjo. Mukazi wange bwe namugamba naye embeera ng'etutabukako oza tewayinza kubanga waliwo ensonga kubanga mashini bwetakuba motoka gye bakwata. Emotoka yabanga tegyagikutte kasooli gwe banguziza yaaba omufu. Kasooli baba siye mufu mwana lwalwala, mwana wabatalwadde lwe babagoba masomero lwe tufiirwa. Bw'otafiirwa wammwe nze nfiirwa ewaffe. Ne tunyonnyolegana neŋŋamba naye tulina okwesalira ku magezi. Ne tutandika okunoonya ani ayinza otudduukirira. Nagendako mu kyaki netandika nate nga bwowulira omwami ono katukwatemu katono nnyo. Nkwebaza okuba nga okyatambula omulabi waffe ku TV eno. Webale nnyo webalidda. Tukyatambulira mu programu egamba nti ebifa mu maka. Mpulira ennyiike n'okunyolwa. Nyinza okuba nga neefaananyirizaako naawe atudde awo mu ntebe olaba. Abamu muyinza okuba nga mutandise okwoza ku mmunye kubanga bino abamu mubiiseemu naye nga awo okuyambibwa oba we muddukira mpaawo we mudda. Mubimanyi bulungi abamu ofuna embeera eringa eno noddukirako ku erosi ne bigaana. Kyamukisa mulungi nti mwannyinanze ono oba muganda affe ono oba mukwano gwaffe ono ye yasobola okukwasaganya akasente n'akaddiza manerenda mu budde, ekitegeeza nti omusingo gwe yali awaddeyo tegwatwalibwa newankubadde bamukozesa nti atunze. Naye oyizeemu ki nga tukyatambula n'obubaka bwe? Agambye nti okuva lwe yafuna ssente zino era n'aziteeka mu bizinensi ye ey'okukuba ebirime nga kasooli, binyeebwa bwe bityo, yatandika okufuna obuzibu obw'okumookumu. Abantu bangi tubisiŋŋaanye, abantu bangi mubifunye. Mukwano gwe yennyini najja n'akugamba nti nina poloti gye njagala okuguza, poloti yange, naye ng'amanyi ekizibu ekirimu. Nga naye mwennyini bukyanga agigula oba ennyumba eyo bwe yagizimbawo abadde asula ku tebuuke oba ebizibu ebimu bye tutaagala kwatuukiriza ku mpewo. Naye ng'oluusi mukwano gwe najja n'akuga nti nkuguza ennyumba yange eno, nze mfunye njagala genda bweru, naye nga waali akuzizisa ebintu by'otagenda kusobola kumaliriza nabyo. N'abantu bangi babikola. N'agamba nti
gundi abeera atya nga alina ekyuma ekikuba kasooli, gundi ayinza atya okuba nga alina edduuka erimuwa ssente bwe zityo, olaba bwaweerera abaana mu masomero ag'ebbeeyi, olaba bwaguzeemu emmotoka ng'oli akamuluma katono bwe kati, just fitina ku mutima. Kale nno nze nandigambye nti twegendereze nnyo abantu, kubanga omwami ono bw'agamba nti mota bwe yabanga tekubye nga bw'owulidde, yafiirwanga, yalwazanga, ekizibu ekisobola okumalawo obusente buno bwe yali asobodde okuba nga azanyisaamu. Ekitegeeza nti mu ssente zino okumuwolebwa mwalimu ekigendererwa ekirala, either ku mukwano gwe yamukonekitinga ku manerenda ono, oba nga manerenda alina bye yali yeetaasa nga ye ataasobola okubizza ku munne. Byonna tetusobola kubitegeera ne tubimalayo, era tetusobola kubiyiga ne tubimalayo. Ne programu eno ebifa mu maka ekwongera okukuggula amatu, okuzibula amaaso mwattu n'obwongo. N'obanga buli ky'ogenda okukola sooka weetegereze era otunule mu maaso. Ebiseera ebisinga batugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kale nno tugezengako okulaba nga twetegereza embeera eziringa zino nga bw'okyawulira emboozi ya munnaffe we tukyatambulidde oba we tukyali, kiraga nti newankubadde yagenda yeewole akasente asobole okuba nga akyusa ku bulamu, asobole okuba nga bizinesi egaziwamu, naye ssente zino okuva lwe yazifuna zaamukuba inki 6 gwe tuyita omusumaali mu kawompo n'abanga adda buzzi wansi. Katugende mu maaso mukwano gwange, tovaawo era nga sijja kukoowa kukwebaza kubanga gwampadde akadde oba mpa akadde n'olaba pulogulaamu yaffe n'ebifa mu maka, oyiga bingi ne weeyongerako ate oluusi gwe n'otabeera mu bano abajja okutugamba nti munnange nina obuzibu bwenti ne bwenti, ng'olabye ku bizibu by'abano abamu bye bayiseemu, abamu babivuunuse, ne kikuwa ekyokuyiga. Katugende mu maaso. Olumba oluvaawa era luva ku ki? Naŋŋamba gwe nyiikira kusaba. Naye nanyiikira okusaba naye ng'enkyukakyuka teriiwo. Ne nyiikira okusaba ebizibu ne byeyongera. Kati lumu mukyala wange yali okwo ku TV n'awulirako mwami Ssaalongo. Bawulira Ssaalongo n'agikwata ne tugikwata ne ŋŋamba tujja kugendayo tulabe. Ne bwe twatuuka ne tugenda ewa Ssaalongo tumugamba muzeeyi nga tufuna ebizibu, kino bwe kiti kibaawo, kino bwe kiti ne kibaawo, kino bwe kiti ne bwe kibaawo. Ssaalongo bwe tumunyonyola ensonga ezo, kale yatugamba musooke muddeko mu ddiiro, ngenda kubamuyita njogere nammwe. Bwe twadda n'atugamba waliwo gwe wawa ssente, mu ssente ze wamuwa yatoolamu ssente bwe ziti n'azifugika okulaba nga emikisa gyo gikendeera era okulaba nga otambulira mu bulumi. Namuwuliza ne mugamba nange bempaddeko ssente zange, naye simanyi ani gwe nawa ssente n'azikola ekyo. Ssaalongo n'aŋŋamba siriikirira era owulirize era oteebereze. Kwe kujjukira nti manerenda yajja emirundi n'emirundi ng'aŋŋamba njagala kuwola ssente, toyinayo kizibu. Era bwe ntyo nannyonnyola Ssaalongo gamba waliwo omukwano gwange omusajja gwe banfunira ne muwa ssente. Bwe muwa ssente manya n'ampa ssente, bw'ampa ssente ne ntuuka ne nzimuddiza ssente ze. Ne bwe mmala ozimuddiza bwe wayisa akaseera ajja ŋŋamba nga bw'otalina bizibu, nga bw'otalina bizibu yandibanga yeye. N'aŋŋamba tofaayo, tugenda kukola kye tulina okukola, ngenda kusalira amagezi gonna. Nakkiriza. Ssaalongo ky'aŋŋamba ne
kye yandagira okukola okwetaakuluzaako embeera y'okweggyako ebyange kubanga oyo akuwaliriza weewole asobola otwala ebibyo so nga luli bwe Yampola namusasula era n'endagaano netuyuyuzaamu gye twali tukoze naye azampaliriza okwewola nga nina ebizibu byensisinkana naye nga ngumye kubanga luli eri nayita mu buzibu nnyo okumusasula. Katono nnyo nga bw'owuliddeko mukwano gwange mwennyina foono ng'agamba nti embeera bw'emala okuba ng'emuzitoyeeko bambi alaba mu butuufu agezezzaako afukamidde ku maviivi ge yeegayiridde omutonzi embeera yagenda mu maaso ng'ekola ki nga teri nnungi ku sayidi eyiye n'ey'omukyala nga bw'owabiwulidde bwe yabanga tafiiriddwa waabwe oluusi omukyala bwe yabanga tafunye buzibu ku sayidi ya mwana oluusi omukyala oba ye nga ye ne bizinensi ye agamba nti nafunako wenzirukira nga mpulira nnemereddwa abaffe gye yaddukira yewa era byatambula tunaabiwulira katusooke tweyongereyo n'emboozi ya munaffe tovaawo. Saalongo kyonna ky'oŋŋamba kigenda okukola kubanga buno bulamu bwange era n'abaana bange ne famire yange era wayisa akaseera omusajja buli kana kwa Anumba n'aŋŋamba nze okuwa ssente zange ninga eyazza omusango lwaki ontambulirako nakuwa ssente kuyamba ne mugamba wampa ssente kunyamba era nenzikuddiza kiki kyekoze ne tuyombagana naye olunaku olwajja omukazi we yalumbye mukazi wange namugamba oli mukazi munange simanyi kino gye kigenda kukoma oba gye kigenda kukomekkerezebwa wandituusizza bbaawo nentuuza bba wange ne basobola okwennyonnyola mukazi wange naŋŋambye namuwuliriza bye yayogera mukazi wange byonna bye yaŋŋamba ne mugamba kati nze mutandikirewa nyaba omuteesiteesa amagezi ganziguddeko oba emirembe gyambeddeko kuba ye mukambwe akakasa nti nze namuttidde omwana we era nze musiraanyiza naye mukazi we ateekeddwa okuba nga ekituufu akimanyi okusinziira bwe yannyonnyodde mukazi wange ekituufu yakimanyi omuteesiteesi nkoze ntya kuba kati siina bwe ŋŋamba nti bamuwa essimu ya Saalongo siina bwe mugamba nti oba mwandoga naye nga nandyagadde emirembe gibeewo kuba nze nali simuyinaako mutawaana bino byonna bye nakoze nabikoze lwa busungu era nabikoze olw'okwetaasa oba okwenunula nsaba kumpa ku magezi kiki kye nnyinza okukola okulaba nga nzizaawo embeera kuba nagezezzaako okugamba nti oba mukazi wange addira essimu eya Saalongo gyaba awo omukazi amugambe twagenda wano bwewati ne weewati gendayo osanga anaaba yamba najja lowooza nti musindise mu maki mu malugo kakati omuteesiteesi nsaba kumpa magezi oba bw'oba oyina engeri yonna gy'osobola okukola ngikole kuba saagala lutalo saagala kunneetikka nja kweyanza nnyo. Okay, webale nnyo webali eddala tutambudde ffenna mu puroguramu eno ebifa mu maka akadde ke katansobozesezza nandibadde nfuna ku magezi gammwe nga bwe tuyita ku layini yaffe ya SMS bulijjo naye akadde ko
ali mu byuma ngamba nti akadde keeko kale nno embeera ogiwulidde ye yeetaasanga omuntu naye tetumanyi oba gye yalaga yafuna okuyambibwa naye ng'ate owuliddeko nti oli gye yaddukira bwe yabaako amagezi gamuwa ate eno embeera neebanga etabuseemu. Sisobola kubitegeera byonna nembimalayo nga bwe nakugambye nti mu puroguramu eno ebifa mu maka tutambula kigere ku kigere ne tuggusa ensonga eno. Akadde nga bwe katansobozesezza nandibadde nfuna okwogerezeganyako n'omwami ono naye njagala okugamba nti puroguramu eno ekyatambula nze naawe twetaaga okumanya nti mwannyinaffe ono tetuganya ayagala aweebwa amagezi ono munne bwebanga embeera etabuse ye ayagala enkolagana eddewo oba oli ategeera amazima n'obwenkanya naye kikyamukaluubiriza okwatula nti munnange twakola bwe tuti ngenda kutuulamu nga nange era nja kwagala okusinkana omwami ono tutuule tulabe ekiddako kyetuzzaako kirindirire muganda wange kubanga bwona okisubwa togenda kumanya amazima gali luddawa obwenkanya buli luddawa omutuufu yaani ekituufu kyekiriwa gwali mu mbeera eringa eno kiki ky'olina okukola okusinziira ku ono gw'owulidde ye ekyamutuukako edda era ng'ayinza okuba nga ali mu lugendo lw'okuba nga akivvuunuka. Nja kugamba nti nkyakwebaza okuba omulabi waffe weebale nnyo weebale eddala puroguramu yaffe olunaku olwaleero bwetyo bwetambudde lindirira ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tumanya butya omwami ono bwe yayambibwamu okusinziira we yeekwata oba we yaddukira okufuna ku magezi agaddako awo na butya bwe tuyinza okuba nga tumuyambamu okulaba nti ono munne ataamulabira mu kifaananyi ekirala si nsonyi oba kwekaza nakyo tujja kuba nga ate tukifuna weyongera okuba nga ate obeera omulabi waffe ow'olulango ne mu puroguramu yaffe eno eyifa mu maka tulindirira ekitundu kyaffe ekyokubiri weebale nnyo weebale eddala okutambula naffe.